Inside Story Uganda, real source of political updates. Nigujanga kutambuliramu niguli enswera kati gutuleko gukulume ejjuma ate fe wano omusawo akebera ati nyuma banna nkubuulira obusagwa tusobola bukola ki kyobula bantu kali abasajja olw'okuba in Europe snake bites zibeera muki snake bites zibeera ku buttocks kyekyakozesa ako ka black stone era okulumala okukateekako ne bakateeka mu mata amata ne gakooza yes ne gakooza kaddamu ne kakola kati ate fe omuganda akugamba nti olugoye lwosanze emisota nga giri mu laavu n'ogibikkako olugoye lulwonya omusota buli balowozaamu amazzi kakati kitwale wannamba tya kikola tekikola kino kiri scientific emumbwa eridate tewali afumba kire amukolemu mumbu tekiriyo kakati gwe twale wannamba tya tebikola omudduka omusawo yenna yakuba this is hygienic naye nabagamba nti abachina bo bazze mu nsaalu batwala nsonzi ensonzi bagiyita kire fish yes ensonzi ayani egumya amagumba gaki erimu ayani yes you will start importing products z'ensonzi from China nga bo bazitumalako dda wano omuganda okuwa omukazi emumbwa eyebbumba si yattaka yakitegeera kitya nti omwana aguma kubanga mulimu ayani mwina ayani mu bbumba omwo kakati oyo omuganda yaliwo mu kiseera ekyo musenero tamubba na baluuni tamubba apaana omuganda yaliwo mu kiseera ekyo n'ategeera nti musenero tamubba na baluuni n'abazungu tebayinza kubba muganda abaganda ebyo babizuulanga batya kakati kankubuli ekyo nkugambye nti bayina emmere ng'obuwongo bubeesera yes waliwo abaweesi waliwo abaki abakomazi ti olowooza omukomazi okutegeera tulina olubugo tulina n'enserere muti mubyawula enserere evaamu kikunta era lwe bagitema teddawo omuntu baguddamu ne gumera ne baguzingako endagala kati omuganda yakomaga embogo mmeka mpitirivu kyobula omuganda ga nti bw'oba obuliddwa ebyokola tokomaga nsambya bwe bakuŋwana okukomaga tokomaga nsambya kubanga tejja kuvaako lubugo yes abasajja abazizi omusajja omuzizi nimugenda okuyiga omuzizi ow'olutuula ow'embwa ensolo bagigabana naye omuzizi atunula busa naga nti guno musu eno ngabi eno engo temugirondoola busa bunyi busa so knowledge yaffe tulina we twagikolaki wetwagittira baabazungu tebafiirwangako knowledge yaabwe bagikuŋŋanya bukuŋŋanya ne bagikuŋŋanya netambula neki n'omulembe essimu ezo bw'ozinoonyereza kamera zonna era oyinza ozisanga koda ka kampuni ekyaliwo naye nga ezitadde mu ssimu naye nga ekyusa tekinologiya tewuliyo kampuni egudde ti kampuni eyakubanga eyina typewriter eyina computer because the same system keyboard bakyusiza bukyusa technology keyboard yemu tebafiirwa kubanga bo be bategeera nekino tukifunamu essimu eyasooka yali nnene mpitirivu abantu badyanga buledi ne babukoleko alo yasooka okufuna essimu mu Uganda mu baamawulire yali mulindwa muwonge nga nnene eringa bukitoki nagifuna 98 naye nga ntambula naye mu ngalo era nga bateekako n'abamonita this reporter can be reached on this nga kyakitalo ayina wibiwende nkufuna maama taata ne maama MTN so bali abazungu maama taata nange they change fe kyekitulemye kakati go back to your point ne security bweri yes nze bwe nali nsoma ebintu ebyo bya security abasajja baatugamba nti mwe abagenda mu Africa mutaganya bwereere because mwe temuyina build up every regime ereeta abantu baayo security ereeta yaayo omuntu bosi wo abeera mu fear yes ate lwaki sinze president Kasaya agamba nti njagala okulaba maama wo nakalema ne nalwiso no yandiamu nekinyenyamu ne bamulemesa bategeera nti kati oyo afuuse mukwano gwa Museveni bankuba bukubi
nina okubeera mwanda weyasi nweweetwala ogwasirwe nga ndiweeweeta nti mubye bukubire mujjawo nekinyolukwe mujjeewo nampa ekyapa nakiremesa nampa ki nakiremesa ne president yali akwagala yes oyo ku nsi mukabuli ne muggulu tetugenda kuteesa tosobola kuteesa naye siyogera kuno kirinyeenya mutwe ebyabuze banziti abo ababiri ku nsi mukabuli ne muggulu nebaleeta sente mmeka what I want from them now that I evaluate the situation nabo organic case gye bankubira bagikkiriza nti tebakyaddamu kukola ku road methodist bali babattirawo kubakati bavampa yabategeereddwa muddemu mukola accident muddemu bamuvumbagiza mutubani wabakajiji bamusike bene mulamu wali mu ministry yes bamukubana adduke oba president agenda bufuna nze kyembagalako kiri kintu eki kimu ayonoonye ebintu byange bingi nnyo okuba yali tawangulwanga abaana bange ne batasoma ku mulembe kwa Museveni nyabo Museveni namuma sente Museveni nange obanga omubbi w'enkoko ekiro nankanyuka ku jirikiti kubasuula 1.7 kubanga omuko alowooza okunnyamu nedda wagaana sijja kukolaganako namuko ku nsi mukabuli ne muggulu ne Katonda bwali tuyita tuli konsayiro nja kugaana naye namusonyiye wamusonyiye ate namusonyiye wamusonyiye omuko baleete sente nekinyeenya lutwe sinza musonyiwa titukwataganye mu ngalo ku nsi ne muggulu tewali asi ne walumbe tekisobola kikola nobody can reconcile us nze n'omuko nekinyeenya mutwe babonyabonyiza ate ngo basonyiye mukulu Tamale yes babeere ku nsi ng'abantu nawe obeere bibyo akole emirimu gye nange nkole egyange naye baleete sente sente zange zebonoonye buli kimu emyaka gyange gikyadda 25 gyayonoonye oyo kinyeenya omutwe yagula abatemu banzite ajjako pulogulamu zange nyinza mukwate mu ngalo n'omuyoola ayinza okudda bo bakole ekintu kimu nze mbakkiriza bakole bizinesi yaabwe but we shall never shake hands temuyinza kukwatagana mu ngalo let us drive toward the same destination but in different lanes abo ababiri sibali bakwatako mu ngalo ne Katonda tayinza tugamba ne Museveni tayinza kumpita ekyo kiba kiganye Museveni wakwita kiba kiganye abadde ludanga omukanyamu nakuba famire yange yonna ekyo niyo omuntu agimalawo anti baali balowooza nti omukajja kumpanga nze nimubala nti muhoozi ajja kuyitamu kakati mbagamba kakati buli muntu ajja ne security ye omukazi bw'azaala nga bamulongooseza tuyita Sezirian bwe balongoosa Sezaaliyo empera Sezaaliyo gye bayita Siza n'alaba omwana ng'ali mu katanda asanyuka nze muhoozi mukoledde bwali batansasudde nga kitaawe yankanyuka ku jirikiti nankubanga omubbi w'enkoko emyaka gyange Museveni nalabanga nga waba akusasira sente Museveni has never given me a coin mu myaka 10 omukozi yina okunnyamu nina okukiza omukoniimu ng'ania mwana the only thing I ask kyeneebazaako Museveni kusigaza mmotoka gyenteekamu amafuta n'abaserikale omukozi yojjowa amafuta yagajjawo mukuba obutambi oyo ye ku nsi mukabuli ne muggulu nalaba agamba mwenda tankolangako bibi mwenda talina kyeyankola mwenda nayono let me take his money ediki mirundi oyo nsi ne mukabuli ne muggulu era salina mutulya bwa nti ngabi yayagala okwogera naye ngera kutambula tayinza kumwogera alitugatta nze n'omulenzi oyo ne mutabani wa kajeje tubadde tukyali ku security batta omwana wange nti buli omu ajja ne security ye yes kakati kyenkubuulira kiri kimu president bwe yajja Museveni yajja ne security ye nti tebazimba ki osanga omusajja e Kenya n'osanga omusajja e Tanzania nga emitaali gimuli giti kuvira ddala ye yava ku saidi yali musajja wa saidi bano baayonoona nti omusekale oluva emasindi oluva mu university afuuka ranka bagimuweerawo ngaafuuka saidi but you have not gone through the process omanyi lwaki petrol station zigwa nnyo petrol station zigwa nnyo waliwo omusajja ali mundeeba namutya yayina abakozi ndowooza baliwo babiri sente omala zisasula wuwe n'ata amafuta negalyoka gayingiramu yes nguyu muka nnyo twali tugenda ne Katongole owa Butode yafa
ne Senguuba nga tugenda Japan kuteesa n'Abajapani ku mmotoka ne tutuuka e Busia ensalo nga Kenya ekigadde ne tugenda okulya emmere ne tubabuuza emmere ennungi erudda ne batulagirira ew'omuyindi weeri ne mbaga nti ndya ngege oba nnyama n'amatooke bira sibimanyi. Omusajja ennyama yasumulula firiji n'ekisumuluso byetuwa nga byokya n'abitwale babibugumye mu oven. Ne tumubuuza nti lwaki obiggalira nti abakozi be babirya ng'ennyama akiggalirawa mu firiji. Yes. Waliwo omusajja ye yakoowa abapangisa ye kyakola ennyumba ye ya nusu 1,000 buli lunaku akazigo ke okasasula buli lunaku ne bwayise wali mu kifumbira bye bali. Yes. Ate ye taagala amalamu myezi 3 buli lunaku basasula ebyeru mu kifumbira. Ennyumba zange olw'okuba mmanyi ebyobulogo nze kasita nkuwa emyezi eki 3 nze nkusasulira emyezi 2 gy'ogenda mu ndala ne gundi ekujja ewange. Lwaki obajjawo? Yes. Saagala oleka eddoko mu nnyumba yange wajja ozirina kuba mwe kyemutamanyi nti omupangisa akusasula emyezi 3 aba ayina gy'akola oba waliwo amugobi afaanana nze tya akakati muganda wange wali osasula luli naye gino emyezi funa ennyumba gikalubye genda ffenna tukola Kampala. Ate abapangisa abo bw'aba ayina abaana kakati mwe kyemukola ntazaalawo bwajja ate asula eri gye batamuzira obwana ne bukwanagana n'abaana bo. Dadi bagambye mbu bagundi bagenda kati ffe tunazanya naani? n'okwatibwa ekisa. Yes. Kakati nze wange kasobeera ku nnyumba emyezi eki 3 nti nezikulema kubanga economy mbi. Nsasula lulina nsasula emyezi 6 naye kakati nsasula mu committed wabawo ebizibu. Kakati nze singa nali nina amayumba nga ndi mupangisa omuka singa yantwala dda mu kyalo buli kasente kange konna omukanada yajja wano nasitwala musabe nampase nasitwala musabe niyabawa sente lekalugire ezange ez'ekimirundi mpaka nemutadde ku ttaka paka nemutadde ku ttaka nemutaani w'akajiiki. Olina engeri gy'ogazibwamu bwoti neŋŋamba nti kiki kino onajuvuna sawasawa nasekoko naye kati ffe tukubaganye tuli buluuzi naye nze nemeddewo ye obwa pulezidenti bumulemi ate odda buto bangezezaako zino gyonyirira ennaku zino mu ngeri yanjawulo. Akati saayidi yabalema okuzimba eyawano UPDF mu myaka 4 ogiraba byekoze kubanga ya myaka ameka kakati tebereza abazungu oba Kenya etafunankako oba Tanzania Nyerere yakola ekintu eki mu 64 amagye gonna mu East Africa geediima Nyerere gonna yagagoba yagagoba yaleeta abatanzania ne babagoba nawandika naddayo ku mujaso obwolubereberi ate nga bamuwamba ki abasinza amaanyi amagye okuwamba kitegeeza onafuye. Amagenda baga nti gundi snake bite oba kugapampalinga. Yes, nogajjako discipline negategeera nti gafugira kuki kusharia law kugwe manya kati they are behind the throne institution naye amagye agali answer bwegategeera oyinza gundi gay mwevale kositi yawamba gavumenti abantu tebayika mu luguudo gay nadduka jeno gay ng'awambye gavumenti abantu nadduka. Ate Soviet Union mu Russia bali bawambye gavumenti ab'amagye. Boris Yeltsin yali chairman w'ekibiina ky'abakomunisi mu Russia yabafumula emisinde gabawambye Gorbachev ne gavumenti n'agibajjako. Amagye amagwira ge gakuba amasasi mu bantu. Amagye okuwamba kitegeeza tibwegana gwe waliwo kakati tukiraba bagamba nti abakazi abo bemulaba abenda bajja mu bufumbo nga si bensi nze ndaba nnyo Nigeria naye otululya marriage eyonoonese
kaboozi ka kintu kikulu omusajja abaako ebizibu byobanga akwanye talina maanyi era nze mbalaba abanigeria mu kwagala kaboozi ate bwe bayitiriva yamwekonerako nomwekonera era omuyifu abaganda twebakanga teitunuulidde ate omusoga yaga nti nsula ngugemye tegwetaaga kutambula anti omusaayi gudde mu kitundu ekikola kyova olaba nti omuntu agaba omusaayi alina okukwata ekintu blood goes where it is needed kyobola nti amagye bwayimirira ennyo okumala ebbanga ddene amagulu gano omusaayi gukoleki omusaayi bwe guvaayo eno yonna ne gudda amagulu ng'oyimiridde ofuna kamunguluze n'ogwa ate mu magye ga Rwanda kasita ogwa oba ovuddemu era nalaba omusajja wane kololo oba yali seba omusajja yakoma paredi nga bwazunga bwati ne bajja basisa yalemerako n'agimaliriza kakati tuzimba nti singa amagye nga Museveni yazimba institution nga independence n'azimba amagye n'azimba polisi n'azimba ki naye polisi yo eringa education ya Uganda nti education ya Uganda bagizanyiddemu nnyo kaliculamu songa omusajja ali omu ayagala okubandika ebitabo ebipya expired course ali omu omusajja ali omu alyamu sente ze yawamba ministry ya education yabona bamiyingo miyingo bwumukwata n'omukuba emiga ajja kuba nsina kyenkola nze ndi puppet omusajja ministry agifugira ku remote board yayinamu amakampuni 40 katonda wange nga ne pen n'olupapula naeki byonna bya mutuugu n'ebitabo Uganda leka another Uganda ni okay naye ne bazanya textbooks mpya simanyi curriculum mpya simanyi you see even changing money abachina baleta new currency why ku covid nga sente zo uzisangayo mu bank zino zisuule bazoche you'll find your money where zino ziri ku account bo bazikyusiza eri ne baziteeka ku account nga tebasala bino bibakusangako gwe nga tonnakyusa sente omala kulaba nti ezabadde ku account yo kweziri zino noziwaayo that's what the Chinese did bategeera nti covid yatambulira mugundi mu sente ne babikyukyusa these are organized society bwogenda Ethiopia omuserikale ali ku kisaawe ali omu layini neeveeri mwenna yabaaza yalina okubaaza why accountability nti kusaba okuva kwena okutuuka kwena ani yabaddewo tebaagala nti ate gundi yabaddewo bagundi oli omu goli answerable era nabagaa nti Museveni nga muli mu meeting nagaa nti close that door okujjako ng'akugaye nti gwe Mirundi abakola ku ebyo yasituka gutosituka no amala kumentioninga nti Mirundi galawa nga bali tebaliiwo nabagaa nti olunaku lumu abasajja bano abayindi bakuba ebigundi ebyo by'omu bbanga bibaluti waliwo akakiiko aka presidency mubuuzanga Reverend Bakaluba Mukasa ne Kalolo Okulutu yaliko byatandika okuvuga essaawa 3 nga yakabasisinkana agenda okubalaba nga buli omu yeetunulako naye yali tamanyi president n'abaga don't fear even if there is fighting it cannot reach here nga yamanyi nti abasajja be bonna security eri awo bagenda mutoyi bwe bakomawo kakati president n'ategeera nti bano balina Museveni tiyasitukawo yagamba mbadde gandi find out mbadde yali tasobola kutuma yalina okwesitukira alabe we biva fireworks kakati is period between mbadde nga agenze n'okutuuka wali byasigala bivuga that's when Museveni told me you gandi find out Mirundi gandi find out mbadde tanadda tatuma muntu buli muntu ayina olubimbi lwe mu State House a cameraman is a cameraman toyinza kuleeta cameraman mulala ono yono lwaki simanyi even me
head of the department akazindalo ka president era obalaba abajinga tebabimanyi president waliwo aka public n'akake era ebiseera ebisinga obungi nga tannayogera kabakazi gondi ebeera sandi ziba empty neba nti bakibabuulira akazindalo ka president okwogererako bwakugamba nti jangu oyogere guli oguli public tagambye nti linnya emmotoka ye oyogerere tebabasomesa they don't know the do's and the don'ts ebyo nzina bibakoleranga nti Nsibambi twali erwakitula president amugamba nti Nsibambi you chair the meeting yesuka mu ntebe najja bamujimbirawo have I done anything wrong? Yes, wambye are you going to announce ku Museveni bwakugamba nti entebe eyo jango che yalinge continue chair does not mean that you come to chair officer president yoyagala kubakubira Nsibambye olukiiko lwagenda mu maaso I'm sorry I did Professor teyatya amaje bamuyolerawo Professor teyatya olukiiko yalugenda mu maaso ne bamubuulira naddayo wali naddayo mu ntebe ye but when the president come and explain they rush to his microphone era oyo omukazi Muloni yamulumya engalo Muloni naye tugenda anyonyola abantu lwaki amasanyalaze tegaliyo kati abantu Museveni aziyuza ne bayimirira mu kkubo kati Muloni amuyita nyonyole yalema ogenda kazindalo kali yajja ku motoka ya Museveni yennyini na Museveni is humble ne yeeyongera ye koza omukono gwe guli ludda gukutte wansi mu luggi luli kitegeere ekyo ono eddisiiwe atunulidde mukama we eriiso tali mujjaako oluggi ono anyigiriza president ayagala kwogerera kuki ku microphone ye kakati era nze natya abaseekale abo wajja ekisajja nga kirina omusota ebirogologo ebyepanga n'omusota naye kyajja nakyo okulaba ki president naye nga tebanyita kikuba sasi omusajja akuuma president yeyekikwata n'omusota gwakyo abo abasajja bali sikiini mujja mubuuze gundi kulayije nga kyali junior nga tanafuna gundi ranka nga tanafuna bulige mujja mumubuuze president yagenda mukatale okwekisoninga ente nekyajinga nemwolekera ate Museveni yasigala kulayije yakwata ente amayembe ne balwanagana asikimu kulayije mugende mubuuze ti Mirundi yatugambye tiwaliwo ente yali ekyajinga towards the president nogikwata amayembe nemufa mwenna kati abamuganda naye yalitemye bali be bamanyi ozitemye sigala tamanyi nti ye Museveni ente azimanyi yali amanyi nti oba ekyajinza omenye abalaala abalunzi b'ente nze nasuubula ente twazikubanga nga kitanga alina bukya tuzijja ekyabwaggoonya kati ente enkadde bagiteekamu walaki kagango twaziyitanga kagango nemunywa omulala akwata ente nakijjamu ekitole kya sabbuuni n'omugambo nemunywa ng'ente eridde sabbuuni omulala mujjamu katonda wange kakati ente ezo enkadde abalaalo baziwanga walagi kakati bagireese mu katale ekyakala kwezi walagi walagi bwagikwata musana ekyakala olowooza nti owaye twaziyitanga kagango golowooza nti nno enkovu ate waliwo motoka enti twagobanga ngobi ebiseera ebyo kyobalaba omuganda akugamba nti ekitambuzwa omuyima emirembe ekitambuzwa omuyima empola mirembe ente zidduka buddu zireme kukola ki kwonoona bintu omulaala abeera ku misinde kakati bwemala okunywa walagi era abaganda bakugamba nti sebaddukanya musibe sirumanyi ani naawe oba odduka a prison warden if he thinks that he is punishing prisoners to run fast he must also run more fast bajja muddukako bo bagende omuganda kyakugamba are you punishing me ngono kinyenya lutwe business yamwe yonangi malewo oba mwogere nange politely if they had talked to me polite we made a mistake
mu business ya she must kuba yalita wangu they underestimated my resolve to fight kakati nkugamba nti sayidi tezimbiddwa eyaffe ya Uganda abapoliisi omungereza poliisi yeyatulekera yali yakakko nga it is not imaginable omuserikale omuntu wa bulijjo okuba omuserikale basooka ne babasomesa ekyambalo ky'omuserikale n'ekitiibwa kyakyo nabagamba nti omuserikale wa poliisi yali talimba mu biseera ebyo in colonial times ate nga tali anguzi tu ng'okwana omuserikale wa poliisi omukazi oba nakuwaayiriza ng'okiguddeko anti omuserikale wa traffic nga ani amukwana bwomwawukana takwata emmotoka yo neyekwasaagikwata okuja nga togirira abakazi ba poliisi abasajja abayigirize bati babendaako omuserikale wa gavumenti baweeye gavumenti ali mu yunifoomu musaba akaboozi naye bano abakola akacapati abakola enviiri abakola kyaba batrafiki ayambala empale enawana ekintu nekigira bugizi akacapati nekalabika era nze mbalaba abakacapati ate nakwata ensawo nagiteekwa nedda tulage kyoyinawo kati ate waliwo bye bateekamu obuteesi babikola n'akabina bakakola nebakambala bakambala newano nebakolawo nawano bakolawo katonda wa kibulaba nti omusajja eyayiye ejiini omusajja mu Nigeria yagenda Nigeria n'ejiini yesi bisatu naziwa abawala b'omu woteri mwe yasula nibatambula mu kibuga yavaayo ne millions omukazi wa jiini omanyi waliwo amasanyanzira amakazi n'amasajja nti amasanyangira amakazi jiini emuwanulayo ne jiini ey'ekisajja ogitegeera n'ey'omukazi ogitegeera kakati erina keesiba wano akabuto kakati ate abasajja bo balowooza nti nawano kiwewamu kumbe eri walala wali walala era bagamba bwesiba wano bwekakuŋŋanya ag'emugga vaawo mbadde kakati omukazi abeera sekise mu jiini era abo abazungu bakugamba nti omukazi cannot be raped ng'ali mu jiini tosobola buli mukazi yenna alinya bodaboda alina okubeera mu jiini so nga bali ewaabwe bazikola mu winta gwe tulaba bijiini bino nti biva bulaaya ezo empale zino genda nayo mu winta obunyogovu amagulu ganaatambula gasanyalala so these jeans are specifically kakati mbagamba nti saidi poliisi bali abazungu kye baazimba mwalimu faya mwalimu leerwe nga mulimu special branch ne saidi nga owa special branch kubanga batugamba the army is for foreign aggression the internal affairs are specifically for the police. Why? That's why you see nti ba criminals bwe bajja nga mu Asia one Kenya where you see the inspector general of police soldier kitegeeza ensi eyo mulimu ba criminal abali mundu ab'amaanyi okusinga ku poliisi amagye gatondebwa kukuba mawanga gatulumbye era abaganda baadaba amagye mu 66 amagye gabeeranga bombo nye kati nnaku ne bwaba ayina gy'alaga ow'amagye ayambala leero kati ge gali mu tagenda na muntu kati ge gali mu poliisi ate kubuulira nti ensi yatabuka ge gatukuba ennyo kakati bano bwe bajja omuntu gwe baali wadde poliisi yali badde tinyefunza oba mukwezi yali badde inspector general police kubanga yaliko mu poliisi mu poliisi mwe baava okuyingira amagye bagende mu nduli naye Museveni bwe yajja ng'ab'amagye bayita abapoliisi bakazi baabwe even during a minister anti poliisi yo tevaawo poliisi tekuba mundu tekyuka gavumenti ne bagikyusa era tebagitya omusajja yali omuserikale wa poliisi eyawambako eyafuuka gavumenti bali abo babiri Siedi Bale yali muserikale wa poliisi ne Sate Zambi yali muserikale wa poliisi baziwamba batya Sata bamulonda naye Sata yasangawo balefunanti geno bana nga bundi banda Rupia banda bakuzizza namugamba nze munnaye seetegekera lutalo nze balefunanti geno bano sirina sente za bbawa baddeyo ku madaala gaabwe agali oba bafulume kubanga Sata was a policeman, Siedi Bale was a policeman. Kakati bano balowooza let us pamper the army
kubanga bano bali continuous. Government bwe bagiwamba bagamba policemen report to duty as they are hunting down the soldiers of the former regime. Lwaki amagye go bagalwanyisa? Anti be baba sustainize regime. Nga bagikuumidde mu buyinza. Abapoliisi baasoma bamanya future. That's why nti bano bategeera nti poliisi erina byetajja kukola. Bano bebikole why? The two are different. Amateeka gafuga amagye sige gafuga poliisi. Owa poliisi ayina erinnya lye wano. Owamagye alina. Sijitunuulirangako. Yes. Ndowooza bano bakati baagabawa. Kubanga the issue was anti kakati ekibi ekiriwo nti baleeta emmotoka ne ranks. Kakati osanga ali mu kamotoka akatono nga jeno. Nga ye kaputeni ali mu cash office ayina ennene. Era bagenda babagamba mbu abamanyi baleesa amafuta aga green. Ne mbagamba mukoledde bwereere. Okujjako nga gafulumya gaasi ya green. Ekizoosi ne banga efuluma green. Kyekyoka naye banga efuluma gano aga bulijjo. Yes. Bwe bajja zikeberanga yingi. Ate batya. Abukeberera emmotoka ikala eyakireta yababba. Kakati kyegamba special branch yalina amaanyi mangi nnyo ku mulembe gw'omuzungu. Ye Scotland Yard nga yo intelligence yayo y'amaanyi. Yakuyanga special branch yalabanga president buli lunaku. N'amufeedinga information. What is likely to happen to tomorrow? Ye role ya special branch. Special branch. Kakati bano gundi amini bwe yawamba yabatta baali bayindi waliwo omugundi yatta awasaidi na kina abatta kuba nabo baali bayingidde UPC party nga bagiyingiddemu. Kakati awo twawubirwa tewali successful. Lule bwe yajja yalonda Balo Nsubuga Balo nga Inspector General Police yamusangawo ku mulembe bamujja yali mulembe gw'abazungu era nabaga nti Okero Lutwa yalonda Chief Justice omuzungu Mr. Justice Allen. N'amuteekawo. Museveni bwe yajja naga nti otasobola kundayiza. Museveni yagamba nti people who cannot even become policemen in their countries, here they become judges. Kati ani amulayiza? Bamuyita Okero. Yalayiza president omuzungu ng'alabikako. Museveni yagenda ng'omuzungu yatemye edda. Source of the Nile naga nti ekyo mukijjewo. Nti the first person to see the source of the speak, we had the people here. Museveni wamulabako. Yali mwoyo gwa ggwanga nnyo biseera ebyo. Nga bamukyala njuba tebapaminga nviiri. Bamukyala mukwaya. Era bwe natulire president ng'akomezaawo Bukenya. You must also extend the same to mukyala njuba ne Hajati Mukwaya. Ne baba ina kye baamukola. Has extended the same reconciliation to Gundi. Mbabazi Lugunda. Kakati ne mukyala njuba. Nabo abakomyewo. Yes. Kuba ne mukyala njuba yakola ki ekibi ekisukkiridde. Tiwali. Ng'ate Mbabazi yamwesimbako. Lugunda yaleka ekibiina kya Bobi Wine ne kiyitawo. Naye byonna bya butaliimu. Ne mukyala njuba okuleeta Bobi Wine yanyiiga. Yanyiiga nnyo. Ye, bamuhumiliating. Abantu abo baniyo nze nkuyita kunia deliberately. Tebamala okuniyamu. Kati bagenda okuniyamu Bukenya. Okudda mu bufumbo olina okutegeera nti empisa ezakugoba bala. Naye I think Museveni is creating nti awummule mu mirembe. Kubanga Museveni knows okujjako nzeko. Nzeko yakanyikuba ng'omubbi w'enkoko bamufiida. Ate takulowooza nako. Omuko. Museveni yampa ebintu omuko yalowooza ngenda kufa. This man must go home. Sirigenda ngo dispute ne siriogerako naawe. Kyenkuvanje nze nakukkiriza porogulaamu zo but give him my money. Nzizeewo ebyange bye. Bwe mugaana nga nzirayo nga nkuma nga ngenda ku nsozi tuligwoleza mu ggulu. Yes, maze emyaka 24 future yange yonna agisse nti ajja kufa. N'adinayinga abantu baleme kumpa ssente. Ne bwe mba nsonyiwa ntya Museveni nga teyasonyiwa Idi Amin. Abaana bakola byatuuka ekiseera n'omulenzi ono nekizunza mutwe emunyabwenya gye babunyabunyeza mu famire yange vanivugano tewali asobola tutabaganya ku nsi mu kabbuli ne muggulu. Kakati security etabuka. Security etabuka ku poliisi. Kakati today Museveni n'aleeta akulo natta poliisi n'agimalawo. Twayina oyo gundi Balo Nsubuga Balo ne tufuna Luko Fungi ne tufuna ani omulala Muteso
netufuna olubaleesa abayigizi ab'emakerere ne Okosochola yaliyo musali Okosochola anti aboti kakati poliisi ne bagitta bano bwe bajjawo special branch nefoka military intelligence but the problem is this is why they have joint operations etteeka tebaalikyusa owaayiso takwata muntu namutwala mu kooti takkiriza kooti temubala poliisi yeyina okutwala yes newaseemu ayo baalikozeekedde bagandi anybody authorized by the president, any institution or any person authorized by the president to do police work will be deemed as a policeman. This is why they investigate cases. Kati bali abazungu balina ebintu bibiri nti side director yali wa police nga ne DPP naye waaki wa police kakati bano baluya omusajja oyo abuuliriza omusango gwani kubanga bano abasajja bakola nti you must have tulina kyetuyita separation of power. Separation of power tekitegeeza nti two institutions must fight each other. When it comes to criminals, real criminals, muyina okutambulira wamu. Effort yammwe buli omu n'aleeta Abamerika baali tebamanyi nti baterrorist nga bagenda kutaka lya Amerika babata American freedom Bush n'atunda ebbali ne bakuba Twin Towers. Bush yatuuka okugulawo amakomera mu Eastern Europe abasibireyo bwe batuuka kutaka lya Amerika babatya bwe bakuba Twin Towers Abamerika bata ku ddembe lyabo kakati today tosanga nga Katonga side emubuulizaako omukazi n'abaana naki omulamuzi n'abawa bbeeyi. I cannot condemn bail why kubanga olw'okuba system yaffe teri watertight balya ssente what if gwe naawe nga bakututteyo nti Museveni baamugamba n'ayogera teri bail naye nga bagoba bagemeere omwana ono Gasumba twayawukana Gasumba omwana oyo gwe basiba ne bamujja Kenya bamusibira bwereere yali mu balokole naye omwana ne bamutta ne bakimuteekako omwana n'asoma emake naye nze nkuwandako zinvunyu first suspect yali kitaawe yali ayina amayembe bayawukana n'ennyina nabagende wabagemeere mbu abawe sente n'agaana omwana yali wabagemeere naye nga bwa muganda waabwe nze nkuwandako zinvunyu Katonda muggulu era newunyiza mukazi wange agasajja bagakonalinzi agazze gakutta ebijambi mbuze saagala kulaba mulambo waka tayagala kulaba mwana wange bwabaki abakutte ejambiya tebaali kulepinzi emisata tuyitira gyaki tonangireko olusalo n'oleeta Yesu agoberera bagenda kutta bantu kunyambala omusaayi gwa Yesu Yesu takola mateeka gansiko kunumba nange nga nziyeyo ebyewaffe nga nkumane ngubikuba ebikuba birikufu omulamu mutu Yesu takola awo sikiri mu nyambala omusaayi gwa Yesu Yesu awerekera abate Yesu awerekera abasokola enda z'abantu Yesu awerekera abajoza bane ku bantu abafula famire z'abantu ebitoli n'abini omunani ku makya n'abini abaana bane batasoma n'abonyabonya famire n'abonyabonya omukazi naganti ekyo tukinizonga n'enkuliako n'ekugula n'ekujuga nga twabika bwabisi nkusonyiye naye mutu sente za sirikola namu nasalibwa I made a mistake. Kakati abaana bakatanga babatadde ono byakola yakwata omukazi yefuula omulwadde n'akolaki kati kikutegeeza ki tisinga director wa side singa ono state atono obaani nga abadde wa police handle the matter expeditiously kuba bano abasaidi kati fayiro bazibuuliriza ku mulembe guno yes Museveni yali baddamuwa omulimu ebweru nadduka n'endakalema n'ava wano nga bukyali nekabusenga yali dduse obusungu nona tunyamu yali dduse yali mugulidde n'omutulani wa Kajiji baali bagulidde faamu Zimbabwe ne badduka nzekubuli obusungu pipa yikintu tugulapu nze ntulira abaana bange abatudde ninga ku mulembe kwa Museveni mmange gwe baakuba ntayina I can take this money buli sente yange yonna twala ssebo ffe munnaffe twajja tugoba luuma twakusanga mu state house twali tulowooza state house yaggwanga
tumanyi tugenze kukola lwakitula ku faamu oba ku faamu zammwe efe banyafu bazaala bitoli obiniemu obinyalemu myaka gyonna ogituniyeddemu egitu naawe bali kuniyamu n'ababo bali baniyamu naffe tugenda kukolima banyaffe nti nyabo yeebuuza naye wabakola gye wababbako omukazi nti omukazi n'okunyamu emisango gye omukazi n'okunyamu emisango gye nga giniemu mutone wakajiji alina okunyamu semukubenyolo ne mwasa omutwe gwajjeko pologulamu nti okomawo kakati ono omukyala naluwedde anti kakati nkubuulira nti saidi kakati oyo nawulidde nti ne Museveni yamuwadde sente agenda kufuuka ngaono omukazi bamwyitanga ndi nakyambadde oyo yakwata kubanga for the first time Ghana has been captured but this eri emundu ebadde etta abantu si yeeno eri pisto kati kitegeeza eno gurupu ndala ebadde gurupu ndala bangaye muzeeyi ayinako yamuwadde naye oba nze namukola ki mu nsi muno nagabira bakusaasira nagabira simanyi kyenakola Museveni kyomukola kinene kyenakola Museveni oba nanyampira ku mmere oba ku ki naye kyenakola Museveni ne famire yange nenya bakyebuuza mwalya naye emmere n'omuyisiza mukka muku yanyamu ate nga Museveni ayagala nnyo omuko akubiddwa emandu emukubye nemugjawo agano zireta akana n'okuteegula nzampe sente musonyiwe naye tetulikwatagana mu ngalo ne Museveni yagala okukwata ku mulambo gwa Amini akakaleeta akatabani kakajiji katuula banziti sirikakwatako mu ngalo naye tusigale ku nsi nga buli omu amanyi nti munne muntu naye ku nsi kuno mukabuli ne walumbe nani ne kitange ne bwajananga nti bakwati mu ngalo mukubesasi taba kitange obadde wanga baniyamu ebbanga lyonna ngo mukwati family yafaji fudde kituli yaginiyamu yagamba Mwenda nti naye Mwenda omusajja Mwenda nambuli sina wempalani ya Mwenda tagulanga kuba temubanziti ngakatabani kakajiji taliyanga kukusema katejitinga mukazi wange ngakwata mungolo kusukubebi ku Mwenda byenkukolimidde gwe waffe byenkumya omuliro byengenze ku sozi nkabo bimanyi byenkunamidde gwe ate nkukwate ndiye naawe emmere tusonyiwagane ng'abantu ku nsi nti siri kukwatako mu ngalo tetulikolako mu gavumenti emu tetulituulako wamu kola ebibyo ge gwenda okole bizinesi yo bwebadde olowooza nti bwe mba sifudde tojja kusokola sokola bali kubanja nebe mwasokooledde emizimu giri kuba abaana bammwe nze ebyokusokola nabibalekedde kakati omukyalo ono anti kankubuulire nti ono bakitegedde nti if the killer for the first time and the gun have been captured era is talking mood nababukedde ono gwe batadde ku kitanda era nawulidde nti muzeeyi alina ono ke yamuwadde ya ettu ono omusajja katabazi eyabagoba yanti ye katabazi yafunye ettu era ye bamugambye my argument has been college yajejja has been cleared nawulidde nga baga nti bamukutte ate is safe that's one is safe anti is a miss of information yama ali safe bamuwadde ettuli kati ono omukazi ekimukwasisa essimu ye correspondinga n'essimu z'abatemu n'essimu gwe banoonya babadde bawuliziganya he tried to arbitrate ku byekika ndowooza bali ne basaba ssente ate ng'ono abadde sekuritale mu kkooti ya Kisekwa yayagala to arbitrate era omu gwe banoonya mu kika ky'endika yadduse ekimutegeeza nti izigirite oba omugenzi yayagala kuwona omukyala omukyala yayagala to arbitrate nga sente za ttaka balina bye batunda kyenakugambye nti ye Museveni gwe butunda ekirwanya abantu tokitegeera nti ye Museveni yalowooza nti Abaganda ab'Emmengo baagala biyumba biri ebikadde si bye baali baagala nakugamba nti buli gombolola erina square miles 5 amagombolola gali ameka mu Uganda mangi nenkugamba nti buli saza lirina square miles kasanga tibalitunze balimazeewo buli nalirabye libalimazeewo balimazeewo bambi kiwalabima si ekiwalabye kiwalabye kiwalawe mmale neddo si ye male kiwalabima
Kiwalebe nawali kooti Kiwalebe batunda atwala essomero lya Nabagereka baali tunda bannange Kiwalebe bannange bagagga naye bajja kunoonyezebwa abasajja abo batunze bajja kunoonyezebwa ne Ssaabaseegu akkiriza Ssaabaseegu n'aleeta kasodyeni wa Buganda yasimba engalabi engalabi nekangabala enkomoli ku mulembe gwange omwana muwemu bannange omwana muwemu Katikkiro omuwemu akyasinze yoyo n'aleeta Sheba nakunama namunjula ku mikolo gy'Abaganda abataka ne bakola bati ne bakwata ku maaso omwana muwemu omwana muwemu oba nyumira teyakulirako mu kalicha y'Abaganda n'emu nti baba jambadde kikoneko baba jambadde gibunyeko baba engalabi omusekera nyuma omusajja bwambala ekkanzu bwebutire nekakigirege baba jambadde gibunyeko baba jambadde gikoneko bigiro bwiti waliyo omwana Mayiga musajja Mayiga talina kalicha y'Abaganda was never socialized munonyi wa ssente no eby'Abaganda tabimanyi yakulira wamaliza Buganda nalaba ekinigeria omusajja azaala abaana ku muzungu ne bakulira e Bulaaya ne bajja mu traditional kingdom bagita bambula nga buli kimu kyonna kabaka bamukwate bati kitaabwe dadi butu babimanyi bino ba traditionalist ne batunula ne bagamba nti kiki kino bati balina abakuumi babakuuma si bambejja tebatambula na simbo eyo puroguramu gyogirabe the conflict between Mayiga yetalina kantu ka Buganda nakamu teri mwana wangalabe omwana aba wangomba ono wangalabe ate mbajjulemu kino ekitundu kya Mayiga kino kya kabaka kabaka n'oyita wakati nga ye era nga mutaka ye kati kabaka alagabwa kome nga erigenda ebubebbere lifuluma lino lyo lifuluma erigenda ebubebbere kanetukubira ab'emmengo mu kifo ky'okuddira nti ab'embwa omukulu w'ekika ky'embwa ayinawo faamu y'embwa nde yazimba biwumbe omwana asanyizaawo Buganda Mayiga talina ekintu kya Buganda nakimu I know there is a crisis between youth and Mayiga si muto abaana be bafumbiddwa bawere yazaala muwere Mayiga musajja mukulu naye bwe yava Makerere abo bonna Seggona yakwatako n'omulangira Gadimba yajja neyepangira ku girlfriend we Makerere nalyoka Seggona nayola Gadimba mubuuze Seggona oba teyayola ku Gadimba ono lusejjera yalowooza mbu abaana baffe abalina masters abalina ki era bajja kukolera abalangira abatasomye batya omulangira bamuyita Gadimba ye wali omukolo gwonna wabeera Gadimba yalowooza nti abaana abaffe abasomye era bajja kukkiriza abatasomye abalangira b'Ebungereza abasajja ba training ab'e Saudi Arabia abasajja ba training Muswati musajja mu training tubale tukyamaliriza ekyomukazi ono nti nno kati omukazi ono byattaka omukazi is a coordinator I think nti bwe yali mu kkooti ya Kisekwa ya coordinatinganga nti yayagala an arbitration which means they had a commercial element ng'ono agamba tulwanira ttaka ampeeko sente kakati the woman ampe ku ttaka ampe ku sente the woman arbitrated between the two she got nnyo nti participated but I think nti essimu ye erabikira ku wonna erabikira ku ono ne ku ono n'okuwona yadduse nekubatemu I think nti kyerabaga nti nze essimu nzikwata nakwata essimu emu nga baagala okutta mukazi wange bonna nembakwata nje bibalaga kubanga weebuuza omukazi oyo nenkwata essimu emu eyabano basokola enda z'abantu luzirabwa yonna nenzikwata lugazibwa nentandika obbabuliriza kubanga weebuuza omukazi ono yacoordinating ate n'abatemu naki ekitegeeza oli eyadduse kakati ayinza okuba nga yekinyusi kyennyini bagenda mukwata is about to be arrested
but it confirms it going to embarrass Nango. Nti ne bukulu bwebikafu abaganda batuga nti obwami tebuwozebwa. I never seen naye nabagamba nti ndugwa Ssemakula mutani wa Kasepeo. Kasepeo yali muziba. Najja wano ng'akula ettaka ebyo eby'ekiferefere n'agagawala nnyo. Ndugwa yamwamba ekika ky'olugavu. Nyenga si walugavu. Naye ng'oli ow'olugavu omusajja bamuyitanga Alexander Obaana. Yagamba Ssemakula nti ekikuwambiza ekika kyange Lupapula Lwangabo n'omukwano gw'olina wa Kabaka n'obugaga byonna yabijjawo. Ebika ebyo mwana wange waliwo ababirwanira. Nze mukulu wange mbimulabamu obaakuze. Kasita akula dda mbika. Ife b'omutuba semayifuba. Kasita okula. Nze mmanyi omutuba. Olunyiriri. Nze mmanyi oluyi olukyamira olutuufu. Empya. Nze mmanyi omutuba n'olusambya. Nze mmanyi mbi. Gweweekulira bibyo. Nti kakati naye babifunamu. Abaganda baga nti akuwa obwami akulya. Saakuga nti omusajja omukulu we gwe baayita musimanyi ejjumba weebunja. Yagamba oyo mukulu wange. Twagala emmotoka etuleeta. Mu baana namubuuza nti mu baana be wazaala temuli ayina mmotoka. Bwekika kyo famire yo nga yakona nnyo. Nemubuuza jjumba tubuulire wejjumba bubula ng'abimanyi. Nga tabitegeera. Njagala emmotoka ereeta n'abantu baabwe. Ekuleetera bbiya 3. Eza soda 5 n'abantu baabwe. Tenti eyange. Ate nezinzire n'ez'amafuta. N'embuzi ennamu n'enfumbi. Nemubuuza ssebo ow'ekitiibwa. Nemubuuza nti ow'ekitiibwa. Muzzukulu we omugulyeko kwasipolo. Nga mulwadde. Amaze ebbanga ki ng'alwadde. Yita mu nsiisiro. N'omuyoola. Mukulu wange yeyeegeraga ki ekiri mu nsiisiro. Ti omulalu atabusa. Ebyo bitubanja. Toyinza bitubanja. Era nina gye nagenda. N'agamba omukulu w'ekika n'agamba emmere mulye naye mbaganya okwabya olumbe. Nembagamba ng'agaana atya. Yaguze ekiwalo kya nkasindika mukayise mu nsiisiro. Yaguze eki kyabanja wano. Ssebo bagaana okwabya olumbe. Otya? Ngenda kulagira kati olumbe enduganya okulwabya emmere muli. Tebamuteekako omusika. Bamuteekako. Nagamba muteekeko. Oli aveeyo. Yani asibo mb'olumbe balutambuza. Nze nalaba katemba mu bintu ebyo. Abasajja abaasoma tulina diguli ezi mu mutwe. Saawa 9 ogw'ekiro nga banze okusamba bafulumya lumbe. Nze nafuluma. Twofuluma. Nabaga nti ate oba tosembuya balufulumya lwalise Mirundi. Olwasembuya jjajjaawo. Bafulumya lumbe. Era mwana mukamba boole. Abasawo abaganda abo bafere. If I was dead, abasawo abaganda bafera nnyo. Omusawo muganda ayinza okukulimba nga wulya byakatembe. I know my ancestry. I know it. Obuvuno obuddo. Yes. I know it. Naye omusawo muganda ayinza okuga nti muye ekikamu ayingira mu kiyi. Omwana gwe ng'omaze okufa. Guide your children. Kakwati try. Kwata kaswiti ngako akasawo akaganda akalimba. Kakubempi ofulume. Kogere kituufu. Abaana babalimba ne bakozesa ebitaliiyo. Nze nalaba ku siriimu ewaffe. Omwana bamujjangano ne bamugaba ewalala. Nendaba obwe. Mbu waliwo abanja. Nti waliwo abanja. Sickness. Kakati abasajja bali psychological. Kakati nkugamba nti bana kuguno omusango tugufunye. Era nalaba Bwanika ng'aliika engalabi. Bwanika oweegundi. Ng'agamba ku luno tewali kye beekwasa. Ono menge yingiddewo. Temanyi kigenda kwabikira waawo. Bwanika ng'agamba Bwanika ono abedi. Bwanika ono wewakiso. Bajjawo simanyi nani omulala. Matira wanga Bwanika. Nono ayogera Nuupu gundi ayogera gundi. Naye najja n'ayogera. Gundi yani Kikonyogo. Nga balowooza wa FDC. Kwezi kigenda waabwe. Kigenda kufulumira waabwe. Emmengo. Ate si gwe busoose. Pulezidenti yagenda emmenge bakwata omukulu w'ekika ng'alina basitoola nga tebamanyi nti bwayiso. Bamufulumya bulungi bamuyitanga Kibuuka era yali wandiga. Kibuuka. Bamufulumya n'amagulu gali waggulu. Bagenda okukebera ekkanzu ng'eri mu pisto. Bamuyisa mu Bulange abantu abali bagiddwa mu Bulange. Mulindo Muwonge bamujja mu studio za CBS.
kati buno musajja bw'emmengo mu lukanzu ne bwagala buggale geeti muba mulemezengo abasajja bawuuba muwonge bwe bati abaali ebweru ne bamubeba Nambooze naye bamutwala taliyo ku bulange ne mayiga ne bamutwala mayiga naye yakubwa ku mbooko ne gundi ne segona nga bavuma ennyuma ne zibuguma kuba mayiga nga nayiga Nambooze yasigaza naye bubuulira temunagenda ko mu kiprocess muwanga bamutwala tunde waggulu ng'omulambo okutuuka egindi okutuuka eruzira yamala ennaku nnyo obwongo bukomewo omanyi kyekitegeeza okutwala ng'otunudde bwa abasajja nga bakuba nze nkubuulira anti yali akoze popularity resistance against third term nga yagiyita third term nga Nambooze beekukumi ku luno njagala Nambooze mulobeko ewaffe kuba yagamba nti muhoozi ani muhoozi muki wa local defense bazunze nga bwe bazunga ne bava mu DP nze ngenda okubeera minisita gundi yayo Nambooze tomwagala je mu Piero yiyo gaje kukimanyo abadde avuma muhoozi tunabeera bwe tutyo gulasopi tekiriyo kakati mukulu Tamale njagala twogereko ku nsonga ya Mpuuga kati ekyo kitegedde nti this case will be killed by judges naye nga gwe gutambudde bulungi police has completed okunoonyereza kukoze bulungi tewakyaliwo kibuyimiza katulinze mukungu wa Mmengo bagenda okukwata kyekyokka ate yakoze ensobi n'abula yadduse this woman ye abadde akoordinatinga esimu ye eriko abatemu eriko nabano yonna akoordinatinga nabo what was her role ekitegeeza oba sente zayita mu ye is innocent kale kyolaba abantu basiima omusajja yagamba nti nze yandabira mu covid yandabirira naye nze nkubuulira nti omusajja oyo talina baana balenzi abalina ono lwomwa abalina olwaki yabakweka mukika abadde atambula na mwana muwala yamanya baba battula era omukulu w'ekika ayina oba layini gimwava naye omwono bamutaddeko mangu nnyo ono omupya to avoid conflict mu maaso eyo waliwo ettaka lyebagala okubba nabo babayuuli lwemwamala ennaku mmeka okuteekebwako tetumanyi eyataddeko lwomwana biba muvumbugizi kuba yataddeko watya ensi tenaba nakugwamu maziga ng'oteekako lwomwa anti bakolanga parliament sipiika bwafwa bateekako sipiika nga tebanagenda kuziika feudalism abakulu b'ebikwambu nze bammanyi nti toli wa era nze bwendifa simanyi nti waliwo abakulu b'ebikaabu simanyi kubanga nze mbalizoninga nnyo mbamanyi nnyo I know these people ekika kyange nkimanyi bulungi nnyo era nnyaffe yali amanyi ekika kyaffe kuba yabeera ne jjajjaffe azaala kitaffe kyobola you cannot challenge me on the authority eya famire yaffe era yine gye yaffe yonna ngimanyi yes kakati ebya Mpuuga ne Bobi Wine njagala tubikoneko katono Bobi Wine ayina okukkiriza nti ensiisira y'olumbe siba nnyumba ya permanent yes nakugambye mukkirize mugaane nupu abenalembe bagikola nga bwe kye baagala to safeguard bwe muba mu power mugivaamu mutya ne musigala nga mukyali mu nsi yonna kyova olaba nti vice president wa America kati tayogera oyo omukyala ayinza okuba nga ye yagira ekintu kimu kubeera vice president abamerika obabuulira Biden omutunuulira Biden anoonya myaka emeka ebisanja bibiri ekisanja ekyokubiri but when the American president is defeated in an election 6,000 jobs change in Washington nejidda mu mikono gy'abantu abalala omuntu Bush bwe yagenda Obama yaleeta omusajja mu Gates eyali secretary of defense abalala balekawo bamweyazika ye yali ayagala gwiziddwa ngo yetamuyina Democratic Party yali teyina musajja amanyi by'amagye ng'oyo era omusajja jene yali mu Afghanistan gundi Obama yamuyita naga nti Obama musiru omusajja komanda wa NATO mu Afghanistan ampadde dakiika 5 zokka bweziti abaga nti Obama mugezi ne baga nti avumye kamanda in chief yamuyita
ne banywa bonna kachayi namutwala mu FBI musayi aba FBI ne bamukwata nga yagala mu kumusajja kuba bali bamwagala avuganyani Obama avuganyo aba Republican bamulete baba amaje aba Republican bakozi ba sente yes be bagala entalo be bakola ki ate DP ejane hearing bye bononye ye gundi ya bye system ya kati Kenya moye yatabula Ford kyekibine kyasooka nakitema mu Ford asili ne Ford Kenya ne kiweekend moyi yaleta Uhuru Kenyatta omukikuyu nafosinga nabali balete omukikuyu omukadde kiba kigwe yali naye nti vice president Bukenya akomyewo which means Bukenya ne bwe yali first president yali sibi Museveni yakolako naki naye the devil you know is better than the angel you don't know empisi yewanyu nekulya nekulonda londa abanyankole bagamba nti empisi yewa mama gumbe gatereka bagaziike kulyanga bwe kunganya yes kulya nekulonda londa kakati buli muntu anoonya Nyerere yalaba Ali Hassan yalaba abantu bakimanyi waliyo omusajja ava Zanzibar Salim Ahmed Salim Nyerere namutwala mugundi mu union mu Addis Ababa nga waliwo Sokoine na mujju Sokoine prime minister Nyerere nategeera nti bano bombi ba socialist nabateekamu obusocialist socialism akomi Nyerere ne said siyinza kugamba nti mbadde mukyamu ebbanga lyonna kanti capitalism ne multi party nga nze siriiwo ebintu bitambule naye sinzaga nti abantu nabawabya emyaka gino gyonna ye Museveni kyovula nti ekintu kyasibye ate yakisumula ye yennyini ng'ekiseera kyakyo kituuse kibala ye talinda mutwala 10 kyayina he relaxes he doesn't want people to force him okumuforce naye tebamutwale nga kaguddeyo nga tavaawo abo abasajja be bakola Nuupu nabagambye ti Museveni bw'ategeera nti bakoze Nuupu yabayita n'abakozesa endagaano mu handwriting baliwa abakola Nuupu abenaali balugunda nkugambye those who participated in forming a Nuupu to protect the interests in the future nabaga nti Bobi Wine bamugana ogenda mu parliament bali bamwagala ku mobilization kyokka nga bamwagala ne bamugamba tugenda mu parliament kati jankuba president bamanya tajja kuyitamu they looked for a person basooka radio ne bajja ewono ne bagenda ne wa Bobi Wine usanga ne wa Chameleone ba kyovulama tebava mu bayimbi bagwagwagwago yes but naye munange bw'okuula batulesejja babadde balese kano kaani kono kayingira kono kuba kalisi naye babadde bamulesa balowooza Abaganda tuli basirweke muleeta nkakuba n'enkaabya buli kemuleeta nkakuba n'enkaabya why don't you think about us the intellectual Baganda baleeta buno gwagwagwagwa semanyi Katumba alina ani bonna mbukuba that's my road buli gwe muwadde ssente mukuba lwaki tebaleeta b'amaanyi mumpadde nababa nenkuba muka Bobi Wine yali ya ssente mukola mongo ya milioni 5 zimwampa mmeka Museveni myaka 10 talina 10 kyampadde yadde obujjanjabi bwonna takuwadde tewali nina okukkiriza omukani mu misango kigaji niyo mwana singa yajja price n'alikkiriza ne bakunyamu ne bwajja mwana wa Mirundi bamunyamu tekisoboka tubaganya emyaka 24 luddemu nze nafiirwa ddala kyayagalaki abaana batasomye n'abakuba empiso ebyo byebibala byenajja wa Museveni abaana bange butasoma beera mu bwavu kukola ki natomera Mpuuga okukwata ssente ezo bwabadde buli wanguzi what you don't know ekibaleetedde obuzibu sipiika yafuna ssente nti agenda mu national coffers sipiika abakola constitution ekyo tebakitegeera you did not know it ku Kadaga kubanga Kadaga yeti ya spending nnyo bwati era nalabye nga baga nti emmoto enyonyi ani yagigula they had proposed a plan for Kadaga sipiika gundi tukole gundi n'abaana baffe bazaalira why begenda mu national coffers kakati sipiika oba ali generous oba ali ki
ekyo sikimanyi sinze mukwano gwange sinza muntu wanyisa n'omwana ng'akola akola mu parliament. Yes. Kakati sipiika ndowooza alina ekisa kingi ono oba ayagala nti bali bwe baagoba alina ensonyi nti bali bwe baagoba gundi ono Kadaga Mpuuga bwe baagoba Mpuuga yagaa nti asigaze emmotoka ze era yazimulekera but nze Museveni yandekera emmotoka nandekera abaserikale ninomulimu obibeezaawo otya nagenda wange fe abalunzi b'ente tuddira eddiba ne tuliyonsesaako ennyana ente nekomberera eryo okwate eddiba ly'ennyana nze onyonkereko otya nti ondekera abaserikale ondekera emmotoka gyenteekamu amafuta ng'omuko amafuta agajjeewo omuko amafuta yagajjeewo nagoba nakyoba enfa obwavu nodira sente zonna nazisiba mbula abanzijanja banfu oba gwe otabagano nayo amafuta no ne sente zange zonna nazisiba nkugambye oyo katonda ne bongamba nti tukwatagane mu ngalo anyongereyo emyaka 5 muga nti sibula omuntu wagendeka omulenzi abonyabonyeza nnyo famire yange sibula omuntu wagendeka mugangenda kati okwata tumubibaze ndi lwabwo ogumungalo nti katonda nyongezeyo emyaka aga 5 ng'oli ku nsi sibula omuntu wagendeka kyebakoze ewange entungo gobe amayumba gange wonna ne gasana kyenakola kyonna buli kyenagenda nakyo wa Museveni kifudde nasanga mbwa kyewakola Museveni bino linga ndi wa Museveni nasanga mbwa mu kkubo nti wagiraba nasanga y'omukomunyozi nevuma amiri embwa tuwagira bange omwana owange tebali tumutuma namuzokodo wange tebali tuma mwana amiri nedda tebasobola mutuma amiri abaganda bali batemeddwa erinnya lya miri oboti naye nange amiri yankwata nantwala ew'omuko nalowooza nti afunye ekituli mwani ananyalamu omuko atubonyabonyeza kiki omuko era abakazi mbatenda nze ne bwe baligenze saliisi abaana batudde abatalina kantu nakamu kubanga let me take this man's money nga mulabo naye abakazi kubanga alowooza alina okutwakkiriza nti buli kibimba kikka ekiku kyagamba abaana baakyo nti mukkiriza amazzi ge babayiri gajja kuwola tuli mulabakongoli ati kongobaddewanti negaluyintize ebikuba ali babyokya mazzi ebiga nti musirike kabatuyire naffe tuli mulabakongobadde kabangaliwati walibeerawo abali bakwata ne mutani wakajiji akeera kumakya nenkolima nensimba omutwe mutako nina bakolaki ne mama wange yangamba wabayo omukazi konze nedda omukono takuwangamu omukono mubere ddala ejogere timufumuke mu nyuma kakati miri gundi speaker alekera gundi convoy na buli kimu kyonna kimanyi the issue is power ekyokubiri nti bano abasajja bateekawo baliwa bano abali mwenaali abateekawo Bobi Wine kakati interest zaabwe ziri catered for by Muhoozi mu kiseera kino mu kibiina kye kya PLG banoonya how to get out of power ne basigaza status yaabwe ne basigaza ki sente zaabwe bagagga tebaagala anajja zikolaki kuzisaanyaawo n'okubajjawo ono yebwatuniyeddeko enagisi kasota namulubanga akuba muhooza mukuba muli bubi neŋŋenda ewaffe nensala seddume yente nemanya mumukube kasita mutabaaza nakuba muhoozi agenda mukubira mugjewo nabasalira seddume yente kasita yalumba muhoozi nagula amazina mukanisa nga ndi bwerere munkubidde wagazina oli bwerere nasina ewaffe mu lwensiga yange nga ndi bwerere abakulu tebanyiiga bwetuba nessanyu tuzina bakkiriza n'ebitambo ne bibuukamu omulenzi ajoze famire yange kakati Mpuuga tugende ku Mpuuga oyo nti Mpuuga akitunuulidde nabagambye Mpuuga tawangulanga kalulu kyogamba nti Masaka Mpuuga teyawangula Masaka Mpuuga babasimbawo n'embidde mu constituency egi NRM teyasimbawo omuntu I've just talked to this Hajati uyo wa Bravati
nkugende hajati owa Boulevard kino ekyali kyana DC kyali nga kyagala okulya sente kyajja Magufuli mu ewuwe nekiga nti we batula nekirekawo n'essasi Magufuli ne bamutwala mu hoteri endongo evuga n'avaamu naye omusajja oyo alimu obuwongo kyetaaga kunywa naye nze kyampona kyali kinsindise bankwate kyatunde ate gwe nga kikukwatira ki nagendayo nga nkiyita kintu kwanzi kyekibbi kyekirina network waliwo ekisajja kirina okubuto ewuwange ennyumba zebazimawunja zijjawo era nti sobera buli lunaku abakonteriwaffe kalisizo emasaka balina bazimba ewuwo ettaka lwe balitwala kikolaga n'ababbi mu Masaka n'ab'emmotoka n'abaaki ettaka lwe ne balitwala kyagamba mbu kyakuba essimu kali kasajja katonbwe katengo akatoka kalinga olugo what that man in himself nina abamilitary police banene nalimba lese wansi kwa abapolisi babuuka bubuusa nali mu ofisi ya regional police command nendikaisako n'olugosi lwa katonda wange nagenda okulaba nnanga badduka nengenda ani akulagidde nti RDC yatulagidde nengenda emisinde salinyana ntanga mu ofisi nasanga kiddusi nasanga kitaddeyo nze okukola mada kyangu nnyo tekikwetagisa nga kidduse kyali mu kawunda suuti ya brown nasanga kitemu nenagisi yakyo mu nnyuma tekyagireka mabega era nje kutwalawo okyapa okirina kati balibba kyali kyamutawana nnyo kapiteni David nenze nkisabira kendiwulira nti abakonjo bakibambudde ng'omanya kiwedde seddume weeri nze bwonkola ekibi sikusonyiwa naye mukulu Tamale ng'oyina ekisa ne batwala ettaka lyo n'osigala nga omanyi kati bano abazeekwabe okola omuntu ekintu nze nkutte nga balina kyakuno nze mba njagala kutta ajja kiteekawo ajja kirekawo Amasaka tebamugjayo kana akolukosi ekyo kyagala okola mbwe Mirundi bamugoba dda kikuba Yesu nojja nkisangamu nasanga kiddusi kyali kiwedde onsiba mukomera gwana abba ettaka lya musekale namukwata nemubuuza kwalikasajja kwatonibuikati maze okuba essasi ku kisenge ani abalagidde okumusiba nti nasanga kitemye awo singa ndiruziranga nakyo kiri kakati mbuuza omusirikale gwe bagamba okukwata mu meeting nabo ne regional police commander batudde yaddamu okukubayo essimu take that kwalikatonibuikati ngakateka Did you search him? You know? Nabuuka mu ntebe kalina akatwa kalinga olugosi nempuluma nga n'abamilitary police bana nkola efujjo wakula tibo tebalimanyi balaba badduka namateekayo enagise mufulumamu mu nyuma kogwe nti nkulina kwata kano akalina akatwe ngaolugosi bakajjayo bakaleeta eno Kampala siddangamu nakalaba where did you get that order from RDC nenziruka emisinde ng'emmotoka ejja kundwi nkisangemu naye nga bakikubidde kyali mu kawunda ya brown ya cream ntusanga osanga afulumya office nze mba nzikiriza nti bansibe nasanga kidduse tekitanga mu Masaka emmotoka yakugoberera bugoberezi nga gwe wagenze dda ate abasikale mbateeka mu fujjo lyange tewali gwe eriyo liba liryo era bali babuulira nti bamututte butwazi oba bamusse naye bannaye kaakati Mpuuga n'agira n'afuna $5,000,000 anti baazimuwa nkugambe nti nze banwanyisizza balina mwe kyemutamanyi nti emafiya uses kati bano organicase batawaani bakubye ne bajjawo nalowooza jja junior mutayinza junior okiwa kiganye muhooza ali kirini omubanja ki tolina kyomubanja kakati ndabaga nti alibeera faaza mwekerereza abadokisi awasa alibeera bisokota wasa ffe twekuuma naniyomu nemanyi unajja genda mumuteekeko abiri naye zo siri mukwatako mu ngalo n'omutawani wa Kajiiki
nze njagala kintu eki era natunulira ssale ng'alinga ayagala okubyogerako singa yambulira ku linnya ly'omwana oyo aba nali nfuluma yes mwana abonyabonyeza nnyo famire yange atubonyabonyeza abatalina kye twamukola n'atuzaayo ku zero abaana ne batasoma kati principal Bobi Wine ogamba nti nno Mpuuga yalidde enguzi olowooza kimenya mateeka nti bombi bagenda Bobi Wine akkirize fe abaganda tukugatungakoze waavubye engege ng'ennyanja tennatabuka ennyanja erina akali keekola waliwo akasoko bukamanyi akasoko kabeera mu nnyanja kalinnya bwe kati ng'akazimu koolaba ku ttaka wa era abavubi batambula negundi etema akasoke katabula ennyanja bwe kati kakati akasoke bw'okategeera nti fuluma Bobi Wine alidde loolo ye teyali ya permanence nabagambye nti mutunulye abasajja bano UNLF ani yagijjawo Museveni ne Paulo Muwanga bebagijjawo military commission nga bategedde tekyabakolera interest zaabwe waliwo National Consultative Council Nyerere you not want your body to participate namuli swimming until abajja mu Uganda lubayonoona ebintu nakwatale namusiba nebiranyisa nebamusibira mu state nagamba obategenda negundi Margaret Thatcher nagamba give Uganda an experience hand of Milton bano bibalemye Nyerere nakkiriza kubanga as long as Paulo Muwanga's interest were threatened yajjako obuti olina okumanya ti omuntu ayagala ki kakadde kamuno tekayomba nga tebannakakwatira Muwanga yali mutendeke mu byekijasi naye alina following ne balutwa ng'oyita ojjoko tabalabawo n'aleeta Smith Ponava n'aleeta Peter Otayi bano ne bategeera nti atusaidirayininga Muwanga n'amuggyako kakati Bobi Wine bwe yajja nabaga nti ekisamba ensiisira y'olumbe tesuusa lwakubiri nga tebannagijjawo Bobi Wine baamuleeta the role at that time eyaleetesa Bobi Wine muwooza agikola kati kyovulama ono atuniddemu obwa president agenda bufu kakati Bobi Wine yabaddukako kyobola asobola kuba gundi ye nekinyanya lukwe abali bakwata bali babalala kubanga nze nakuba bizinesi yaabwe nga babatutte heeke nawulidde ku ledi yemu nga bakuba obulango nti ebire bye gavumenti eno kakati geno muhozi yekaya gyo bisobola gavumenti eno tasobola kubikola kakati geno muhozi akuba gavumenti ya kitaawa anti kankubuulire ye Museveni kyabakoledde kiri kimu kakati bo ye muhozi kajje omukozi yamutakula n'omwonoona kozi ali ku ddogoli yange yerimutawaanya okuba mukoddomiwo eddogoli eri muzungu how come nti yalema okulikonsayiringa naye yalumba emmandwa nga yekuba ekuba paka era kivuddemu mutandika akajiji oyo nga azunza olukwago byerukwago akoze eki kati yekukumi era abadde atya nti muli safo taliimu era kati yafunye ku mukisa ayina gye yagenze ayina ewo omuntu gye yagenze n'abawa ne sente bamuzeemu muli safo kuba baagala bo kino kibeere kyabwe bagifuule transplant naye nga balina eddwaliro eryabwe mwe bakolera ebyo nabitadde naye ate sente zange bwendifa ate singa tebabadde bazzukulu ba Museveni singa oyinamu abali bati singa oyina abakenenene oyo omwana oyo nze kukenenyezangako katabanika bakajiji tekayina byembisairozi bibiri katabanika bakajiji kakagenda kazunza olutwe kakati goloza Mpuuga takutulemu ekibiina kya Nuupu anti ekibiina ani akyagala Mpuuga agenda mu bano abapiero nizo nambozi n'olutweru Mpuuga ajja kusala eddiira dde eno ye anti nkubuulidde gundi ani politics is like a storm you cannot swim towards the storm is like a swimming Mpuuga mwana muto constituency ono omwana agenda bakuba kati okujjako nga Museveni yamuwadde omulimu oyaladisibwera akayi ye yabawangula luli ye mwana wa Hajati Boulevard eyajja ku lulwe omuwala era baali bamukwese nga bakwese ono omwana yayita mwana opposite coach kati Museveni naye bayinza omwongera akalulu ng'omwana yayita mwana opposite talina kyamuwadde tayamuwadde nze bankuba kiro
nze bangoba kiro etwale gye bantwala mbi nga musezi bangoba ng'omubbi w'enkoko ne bakanyuka ku jirikiti bangoba saawa 7 ogw'ekiro enkya ne bakuba naye mukulu Tamale mukubo kabusenga bayisenyera bayisenyera bamukabiro gye nagenda kuwola omumanyiyo kuwola obusungu bwe nalina bye nakola mubimanyi nti onkwata mu ngalo aya naye we wayita ku saawa 7 ogw'ekiro wagenda otya gwavuga oba bakuvuga buvuzi banvuga buvuzi nemanya biwedde wagenda owutose humiliating me naye baggula olutalo lwe batamanyi kuolo lwe baggula olutalo lwe batamanyi ekyoko limufumuse mu nnyuma atubonyabonyeza naye babonyebonye kyali ayagala takifunye kinyonya olutwe bawoneramu ayisisi kinyonya olutwe ng'onkwata mu ngalo gwe yakulaba tembanziti n'ogula kalanco gwe gye nakoma omanyiyo naye abantu bano baba batulabalaba tuliyo ebisiru ebiteeka sente zange byoyononye byembala olina byoyonoonyi naye tolowoozaako kunkwata mu ngalo ekyo kifu tolowoozayo reconciliation ku nsi nakyo kifu ate nkyayagala ki emyaka gyange gyagala ki nti bwa minisita muvuzi mwagalako mirembe ekyo omukoya kitta emyaka gyange gyonna agisse ekyo nakikkiriza kakati gundi ono Bobi Wine bwagamba nti nno alwanagana n'empuuga tekikutulemu ekibiina nkugambye nti Bobi Wine bwalwana batalwana he must accept nti waliwo empeta yewaddiisi I failed to get a proper explanation these people tebagalangako Bobi Wine they talk to radio they talk to nga baagala omuntu ayina mobilization skills naye nga tasuula Museveni kuba baali ba Museveni bo Museveni nono omukaba badde yakola nnyo Museveni mwakolera effujjo lye kakati Bobi Wine ate kati n'ayitawo n'abakuba n'abaddukako yafuna ebizibu nti abaamuleeta Museveni yali tamanyi kakati ate nga waliwo ne gurupu endala eri militant eyakubanga Bobi Wine emiggo gye nkugambye nti mumuloba otafiire ng'ayogera naye otafiire naye ayina interest ze oluusi ez'okubeera ne president ate oba kati ettaka lye mulikutteko nga tanava mu buyinza kati olwo bw'anaabuvaamu tebaalitwale ati kyenkugamba tukiyita grade socialization temuva mu buyinza mulundi gumu kubakuba kubajjamu kakati muhoozi bwajja waliwo abassa ekikkowe ne bakkakkanako okakkanangako ku muntu gw'omanyi nti wonaleba kuteesa bamutwala mu kkooti ne Bukenya ye bamusiba eruzira kuteesa yataputa tteeka nti ofiisi ya igigi etuvunaana terifule constitute mbeera mu basatu ku Bukenya nga tebamuyamba Mukula yasibwa Muhwezi yasibwa lwaki ibaana bawaka balina nnyabwe ewaka kyetukugamba kubanga bo tebakwatwako nange nina abanyumirizaawo ono baanyeddemu n'akuba Kadaaga n'akuba Gonde Kyabazinga n'akuba Nakyobe n'amubonyaabonya bebamuwa sente mbunjavu wale kati era omuntu anti njini eseze nti akayo kaliba kaliijo ekyo tukisoboka nze mbasonyiye naye tetubali kwekwata mu ngalo ekyo kiwa kiganya mumpe sente zange nzizeewo ebyaffe naye ku nsi kuno ne mu ggulu ne Walumbe tewali mu nsi asobola kuŋŋa nti abaana abo ababiri ku damage gye bakoze bwange ku myaka gyange 24 gye banziye ndi wangaala emyaka emeka ku ddogo lye mbakozeeko tetuyinza nakutuula mu meeting obaloze tetusobola kutuula mu obaloze simanyi nti nze ngumye ndifuna future nga muhooza ze nenkola ebintu byanga muhoozi bwali n'obidaabiriza nebiddawo nga Museveni wali ekya Museveni tekyasoboka Museveni yandabye emyaka 10 akusudde eri talina kyakuwa wadde akatono bweka Museveni talina kyampadde mu Museveni mukodo oba yakutawa oli muwala we ono y'omuku singa Museveni yati yampita naye omuku yali tawangulwangako nga ayagala omuweeweete n'olugosi nga nkuweeweeta nti ani ntekeyo enyumwaningulunira mwami emisango gye mwimu mwagiddira aginya munzi tumuyite ewakalugire andi kiwanukaka asayiringende kandi talikozesa gundi ezo nolingi osubye tugende funa ampita ekyankwanzi mwali mumpiseeko mukulu Tamale Mirundi apologize